waliwo amaloboozi agasobodde okuba ate nga gafunise ng'omukulu gwe bayita Sepapa ategeeza nti omukulu gwe bayita Abitex ne Bajjo projekiti eno y'omukulu gwe bayita Balamu amaloboozi gajjukire Balamu gwe okolesa Bajjo okoza Abitex gwe oba owakana buli kyenjogera gwe vaayo wakana enzindito abo be bakozi bo bebabeera ku TV ne bavuma omukulembeze oba oyagala batwalayo wano badde ne kamiliyoni ng'ogezako mu poloota mu ngeri yonna omutwale wa muzeeyi kati embeera eyo nga bwesobodde okuba ate ng'etambula n'omukulu wa Abitex n'avaayo n'ategeeza nti omwezi ogujja agenda kuba ate ng'ava mu byobufuzi era yagambye bw'ati fenaffe kubuulira nga nze Abitex nange n'ateera okutendebwalibwa ebyobufuzi buwummule ngenda byo teekateeka era kyakiro era mu mwezi guno nsobola okubaako kyenjogera kijja abantu ne bajja kuntegeera nze nnyumira nnyo okuyamba ngenda kubeera active freedom fighter nga nnyamba abantu abaagala emitwalo 10 bafune capital ayagala emitwalo 2 ayagala emitwalo 3 ye mukulu oyo Abitex ng'agamba nti ebyobufuzi agenda kuba ate ng'abivaamu wabula agenda kubeera freedom fighter ng'agaba ssente yeefaananyizzaako omukulu gwe mwawulira obulungi ndowooza mumujjukira sooka owulire twagala embeera ezitwawukanya ezito tuzisse ebbali tufe ku ezo zokka ezitugatta nga baani nga bannayuganda kubanga ekyo ne bw'osanga abalwana babiri ekyokuba bannayuganda bombi tebakyegaana bombi tekuli akola ki akyegaana nokakati ekyo kyebateegaana nekyo tukikole ki tukulaakulanye wetunatuukira 221 abantu bayinza okuba nga batemagana abantu otuuka mu taxi onagamba laba ono ennyindo ye ya saidi eno ono ate bwe tunatuukira 221 kiyinza okuba nga kikoze eki nga ekintu kitabuse nnyo yensonga lwaki tuvudde nga twagala emirembe oba ffenna ye mukulu Ronald Mayinja yatendeka ekibiina kye bayita Peace for All bangi ne bamuyiikira kwe kuli ne Abitex ne Bajjo ne bavaayo ne bategeeza nti omukulu n'ayinza okuba nti yakalya kati ekiro kyaleero ekisobodde okuba ate nga kitambula ku social media zonna gamba nti YouTube ku Twitter Facebook zonna ne bagamba nti omunywanyi gwe bayita Abitex musinguuzi kigambibwa nti mu ndyanga ayinza okuba ekiro asobodde okuba ate nga afunye miliyoni 9 era embeera besobodde okuba ate ng'etambula waliwo omukulu bamuyita Fred Lumbuye yasobodde okuba ate nga yassa amawulire ago waliwo n'omukyala bamuyita Patricia Sewungu yasobodde okuvaayo n'ategeeza nti abasobodde okuba ate nga bakikuba nga bagamba nti omukulu gwe bayita Abitex ebbanga lyonna lyasobodde okuba ate ng'alemerako ng'agamba nti wa people power abadde embega omukulu gwe bayita Fred Lumbuye yategeezezza nti akasente ke bawadde Abitex ulira bwe yagambye ensonga zonna nandibanga tulina omuntu omulala agenda okwaniviringi bwenca ng'asaze mbwazi mu NRM emisere zimaze okuyisibwa mu mikono ez'okuba nti azifunye adifecting adde mu NRM tuba tukitegeddeko kuba nabagamba by June by all means June tugenda kuba tutegedde baani abasigala mu people power ne baani abagenda so don't be surprised okuba nti abantu abasinga obungi bagenda kukola ki bagenda kati right now anjala bategeeza nti omusajja mukulu musinguzi Abitex amaze okukwata omusimbi omupya n'omukadde okuva mu government ya president mu state house so enkya oba kulwo bayinza omwaniviringa ng'omugazi asaze mu NRM so musinguzi Abitex officially aze mu NRM so tetwagala mwekubye mizimu abaga nti ki twagala bategeeza ki officially nti musinguzi Abitex takyali wa people power amaze okusala ddayo mu kibiina kya NRM kubanga emirimu gye mwamusindika okukola mu people power gyambulemye era ziyo bulungi nnyo yo naye tumaze omuwona ndowooza owulidde bamuyita Fred Lumbuye yasobodde okuba ate ng'ategeeza nti era n'embeera bwesobodde okuba ate ng'etambula mbwe ebivulu bino Bobi Wine bye baagala okuba ate nga bamuzzaamu Kali Kabadi yali setup yaabwe kubanga bano abasajja bapushinga nga show zibeerewo simanyi tugenda okuyimba kulina okuddawo simanyi biki Kyagulanyi n'okudda ku stage kumba abasajja balina kye bapulaninga unfortunately kiganye kuba Kyagulanyi bagenza ogamba kote bagamba bazzemu okuyimba ng'okuyimba Kyagulanyi yakuvaamu yakwesonyiwa thank God Katonda oli w'amaanyi nnyo era teryasobola kumanya Katonda wo osula na woobe yembeera bwetambula bayongeddeko n'abakulu bana ba people power nga bategeeza nti Abitex na kino yali ayagala okuba ate ng'akiteekamu Bobi Wine akifiiremu ebivuluwulira njala bategeeza waliwo olukolo okutta Kyagulanyi sentamu olwali lutegekeddwa abategesi b'ebivulu abamu yensonga lwaki Katonda bw'atalyanguzi naffe tetwamanya lwaki ebivulu bya Kyagulanyi babirinnyamu nga Katonda alina ensonga lwaki babirinnyamu kubanga information gye nali nfunye nti bano abasajja baali beesomye okumaliriza Kyagulanyi either muwa obutwa ku sho oba mukube essasi ku sho nga waliwo ndowooza owulidde
ekivulu kye bayita kyalenga baali babala Bobi Wine bamutiremu nga Abitex yakirimu abakulu ba People Power bategeeza ensonga zonna nga bagamba nti akasente ke bateesezza omukulu wa Abitex okukivaamu owulira akasente. Abitex negotiation ya negotiating okusala mbwaze mu NRM ebadde ya billioni emu. Sente ziyasabye zibadde 1 billions ne bamuwaddeko million rwenda zibakamuwaako balance ajja mufuna olulala. So negotiation bamuwaddeko million rwenda in hard cash mbwasala agende mu NRM. Well and good mukama katonda webale nnyo tolyanguzi tuwonedde ddala ekizibu kati wulira omusajja okwata otya ssente yembeera bwe yasuze nga tuli ku intaneti nga bitambula. Patricia Sewungu n'avaayo n'ategeeza nti budde bonna ebifaananyi bigenda kuba ate nga bivaayo nga Abitex abaliddemu olukwe. Awo nno ekiro kyennyini Abitex naye yasobodde okuba ate nga avaako ku mukutu gwa Facebook live n'asobola okuba ate nga ategeeza n'abagamba mbu ebyo si bituufu. Owulira Abitex nange bintiisiza. Ndisalawo kuwummula nagaye mwezi gumu nja kulangirira benaba wakuwummula nja kuwummula naye ebyo byonna ebinjogerwako si bituufu. Sisobola kugenda mu NRM genda ebyo byonna bye batambuza bikyamu. Ebinjogerwako mbusomye bampadde million 9 mbu wafunye million 9 si kituufu. Ye mukulu gwe bayita Abitex kikofiira musinguzi asobodde okuba ate ng'ayongerako mbu ssente bwe ziba zizze nga bazimuwadde asobola okuzirya. Wano ne yeekyusizaamu ne weebuuza ani mutuufu. Abitex agamba oba ssente yazirya oba yali awulira. Ndi safe tewali kiriwo nabagambe bennaba ngenda kuwummula nja kuwummula kubanga bwe nali nzija siina gwe nalangirira eno struggle yo sirina kyendi ne bemba ndidde ssente z'NRM ate simukugambe sinnaba kuzirya era sisobola kuzirya nkyali safe bennaba wakuwummula. Ekimpumuza na kibagambye kunvuma saaga mutuvuma tukola ebintu byonna bibagattako mu lugamba tuli baddiikuula n'ebbajjo tuwangudde omusango abo bambega ba Museveni tutadde pressure ku President Museveni atadde abasibe abo bambega ba Museveni kaakati badde mwagala tukole ki mwagala ba freedom fighter abatuufu mwagala bakole ki ddala Abitex ne be tuba tumpumudde struggle ddala muyinza okuneerabira kweri nti sina kye nakola. Musajja wattu ayinza okuba bayalidde. Owulira nabira asobodde okuba ate nga akambolera Bobi Wine n'agamba nti ye munyiivu olw'embeera nti basobola okuba ate nga bagenda ku poliisi okusaba ku mmere bwe baba basibira wadde Bobi Wine okubasiima oba okubeebaza wadde okubapostinga ku Facebook oba ku Twitter. Amutegeezezzaako pe Pulezidenti Museveni. Abitex yagamba wulira omuntu ayinza okuba nga ayagala kagambo weebale nnyo nga kokka kaayagala. Nze navaayo nze simanyi kwenya twagenda jjo ne tulwana nga tulwanira abantu obutafuna mmere. Bobi Wine n'amala ennaku nga 4 nga takubidde ku ssimu. Eno struggle tusindika Bobi kugenda mu ntebe naye abasajja ne balwana ntuwera n'omala ennaku 4 nga tunaba tukubira ssimu. Ffe tetunyiiga wadde okugana okupostinga jjo kinayo gwe nali nkitegeeza n'atulaga yali busy. Olina okuba ne ttiimu Honorable Bobi Wine olina okuba ne ttiimu ekubuulira buli kaseera balina okuupdate nga bwolaba President Museveni buli mando balwakubiri abeera ne cabinet meeting ne bamubuulira ne bamubriefinga ensalo zigenze zitya ensalo z'eggwanga obudde obukeredde zibadde zitya ne bagaa ziri safe ne bagamba social media etambula etya ku ground kiri kitya baani abatuvuganya. Olina okuba ne ttiimu ng'ekuupdate musajja oba mukutte tumugyeyo tutya. Ye mukulu wa Abitex ng'agamba Bobi Wine akoppe ku President Museveni nga bw'abikola. Era ategeezezza nti bw'abaye wakulaba President Museveni akuba bukubi ssimu oba yalidde yamanyi. Abitex wulya bw'agamba tulina obusobozi obubeerawo nga President Museveni waali ne tubeera bulungi nnyo ne tulya ne tulina amayumba gaffe ne tutambula naye tulwanirira abo abanaku abalowooza nti President Museveni baavaawo bafuna emirembe. Nze bwe mba njagala President Museveni essimu nkubeegi ne bamumpa. President Museveni amusambye omupiira mu 2 ne muleeta mu kyepukulu 2015 ne ngenda mu State House nga bagaddewo leediyo ngezaako okubalaga nti ndi freedom fighter. Nze teri antwala wa President Museveni nga ngambye okukeera ku makya okulaba President simala dda essaawa nga sinnamulaba. Patrick Sewungu mulabye ng'apostinze mbu nagenze dda ngenzeewa byonna ebitambula ku mutimbagano si bituufu. Ye mukulu oyo munywanyi wa Abitex era ategeezezza nti ekigenda omujja mu People Power ye musajja wa ntondo ate bamuvumye nnyo. Abagamba nti Ashibaga omukyala gwe bayita Fulufiga ategeezezza nti budde bonna. Omukulu gwe bayita Ashibaga naye ategeezezza nti Abitex ye
ekyekirayinzo kirya mu NRM. Omusajja ali mu V8 Abitex agambye nti ye musajja wa ntondo naye nze ndi kasajja ka ntondo mutuvuma nnyo. Abitex ne bbajo kye tutakoze twekalakaasa mubuuza tuli baddiikuula kati lwaki siwumulamu mpumula ebyobufuzi nzire ebbali ntandike kuyamba bantu kubanga nze ekyokuyamba kyetaaga nyamba abantu abali mu bwetaavu 5,000 10 20 ebivulu mubimanyi tetukyalina na ssente zibikola tetukyalina na ssente tezikyaliwo ezitutambuza bivulu babigadde kuuka bagigaggala kumpi kyakacaka bamuzizaayo ekyempukulu bakigadde naye ate mutuvuma. Abitex oyo agambye nti agenda kuva mu byobufuzi ate atandika okugaba ssente ne weebuuza ate ssente zagamba okuteeka mu sitwago zirina kuba ssente zagenda okugaba agenda zijjawa. Omugezi ategedde. Abitex ayongeddeko n'ategeeza olunaku olwaleero abadde ategese okuba ate ng'atandika okwekalakaasa. Poliisi yamuwadde ebbaitu okuba ate ng'agenda yeekalakaasa olw'embeera nti omukulu Gashumba yavaayo n'ajolonga Katikkiro wa Buganda. Olunaku lwentegeddeko omukulu gwe bayita Martha Sserukagga akwatiddwa, Abitex yennyini akwatiddwa, omukulu gwe bayita Matovu Junior akwatiddwa, waliwo n'abakulu abasobodde okuba ate nga bakwatibwa. Embeera nga bw'ebadde Mengo nga Abitex agezaako oba ayagala kukyusa mawulire. Wulira Buganda oba banzika oba munkola ki ekyo nina okubaawo sisobola kutya ekindeesera sitwalibaddewo bangi n'abalala batidde ne betwateesa n'abalala batidde naye nze nga Martha Sserukagga ekya Buganda nga ndi Muganda sisobola kukkiriza Katikkiro kutyobola baba omala Katikkiro oba ogenda kuddako kabaka ekikosi kya Abitex yali abafunze yabamanyi naye kati nze nangamba kugenda kubeera bangi kabaka yansiime ndi Muganda abasajja bano batujoose nnyo ndi Muganda olw'ensonga eyo tetwagala muntu yenna kuddamu kulaba Katikkiro mu kamwa olw'ensonga nti kabaka wa Buganda So embeera bwetobweri nga bali ku updates online page. Yes, Abitex akwatiddwa. Ne Martha Sserukagga naye akwatiddwa. Temutobola kitiibwa kya Katikkiro tuli ku ttaka lya Buganda oba tufa mututte nga tufiira ku ttaka lya Buganda afande tujja kufiirirwa Buganda kuba tuli Baganda. Temutobola kitiibwa kya Katikkiro nga muwagira abamutyoboola. Temutobola kitiibwa kya Katikkiro nga muwagira abamutyoboola. Lwaki ye temumukwata?